obadde oyogera n'ogamba mmwe abali international gadgets zino mwayiga ddo zikozesa abazadde ffe tuli mu kutya eno gye tuli anti with this new curriculum eyaleeteddwa batugamba abaana olw'okuba beekolera research ye time tubawe iPad tubagulire smartphones abamu computer tweraliikiridde abaana bagenda twonoonekako bagenda kudda kuli basaakinge obuseegu na biki mwe mukikola mutya mukimanaginga mutya nze nasooka essomero eryasooka mu Uganda okukkiriza abaana okubeera n'essimu. How do you manage? Era omuzadde bw'ogaana okuwa omwana w'essimu n'enkunnyonnyola n'okiremerako bwe kibeera ku admission sigikuwa. Yes, nga gwogambye nti enzikiriza kuba nkimanyi nti omwana we ojja kuba omudisadvantaginga. Kati gwe olina abaana bano abato tebalina waka computer games. Kati obuzibu buli omwana ku myaka 16 okufuna smartphone. Kati abakozi bange wano weerali. Kati singa obadde owulira radio nga zirombojja kubanga essimu kyabugagga kyali kinene nnyo ya downloadinze ne gundi. Kubanga step nene nnyo okuva mu mbeera naye abaana abali mu international schools bazanyisa computer games okuva obuto bwabwe. So it's not new. It's normal. Era nze bwe nali nteekawo ekyabaana okubeera n'essimu. Yes, nabagamba it's the way to go. Era bw'ogi misusinga tulina electronics and computer policy. We confiscate it, we keep it. Naye ekyenjawulo ekiriwo ti anti we ali e UK. Next minute nga yatadde dda ku DHL. Esinga ne gye mwa confiscate nze. The teachers have taken my phone and I can't do my research. Daddy is not understanding. Mommy has also abandoned me. Auntie ali mu US. Ngaweereza simu. iPhone 10. Yes. Can't you just let them use the way they want as long as baina? Yes, truly na electronic era nagisharingako ne ministry. I'm presenting the paper emirundi eri government. The Ministry of Education. Era bw'otunulira our electronics and computer policy nungi nnyo. Ffe abaana balina bwe baleka amasimu gaabwe gonna ateekako koodi ye. Between class time temukkirizibwa kubaana simu mu class ne lunch time. Tulina wifi, buli omu afuna wifi free ku biseera bye. Kati temusanzeemu abaana ababeera mu kwekwana kwekola biki ebyo? Actually, era buli kimu kirina level yakyo. Kati ono bw'aba alina essimu iPhone 10 ng'ono alina kabiriiti baba bamutunuuliranga kabaka. Mu masomero agaffe teriyo bawala atunuulira omulenzi nti amwegombako olwa iPhone ye. Bonna baseemu level. Baseemu level. Kati ekikya relationships. Ekikireeta kirala. Ekikireeta yes, you know, tebakulekedde pocket money. Toli bamulekera pocket money emitwalo 10 buli wiki. Kati mugende ku canteen nenze sirabanga mulenzi agulira muwala byakulya ku canteen. Era kuba oluyo omuwala. Sunny South. Ire mulimbi kati nange muwala wange. Tayinza agenda wabweru ne boyfriend. Now expecting until the boyfriend will pay the bills. Because it's natural. She's independent. Abadanga aweebwa sente ze era akola. Kati who told you that omusajja ateekeddwa? Kati ebyo bintu ebyo biriwo nnyo mu an imbalanced society. Kati ffe omwana ne bwana abawaani ne bwana abawa prime minister atajja kusanga n'owa speaker waali, atajja kusanga n'owa Stanbic Bank waali, atajja kusanga n'owa president's office waali, atajja bw'oba weeyita w'amaanyi ojja kusanga wa balina amaanyi okusinga. Kati nemwe equalizinga. Kati otuwa magezi kifa abali mugana amasomero ng'abaana amasimu bagenda gakwata mulundi gusooka tubatunuulye babitusabye naye ng'abaana baffe wakaffe twali mu traditional setting omwana takwata gadget yonna mpaka ng'ajeegulidde. Tukoze tutya amasomero tugagayidinze tutya yeffe abazadde twekutte tutya? Bw'oba osobodde okwekwatakwata n'ogifuna n'ogimugulira. Essomero lirina okuba ne electronic gadgets policy.
nti abaana bakozesa essimu ez'okusaawa bwe ziti. First of all kankubuulire ekisinga okumonitalinga omwana y'essimu. Ffe buli baana bonna abalina amanyanga ge bakola gonna tugalabira ku ssimu because bwe nkujjako essimu yo wa IT andeetera byonna ne biwajoogera ne biwagikolerako emyaka nga ne password omwana tagikuwadde baja unlocking nga unlockings. They are IT experts mu department yaffe. Yeah. Ne bwagenda ku Google Cloud ebifaananyi byonna bye wali okubye byonna abijjayo. Kati omwana yenna akola olukwe lwonna kati abazadde waffe emuloopa calls zonna ze yakola ffe byebimu ku bye tuyimako okudisciplininga abaana. Kati omwana bw'abeera olubeerera ng'ali online alaba zi video ezo gwe ng'omuzadde dira ku ssaawa 4 checkinga ku ssimu ojja mulaba ali online. Mukubire essimu omugaye nti gundi ku ssaawa eno ey'okusoma okola ki batalina kyakikolera bw'aba ali online buli ngeri alina okulabibwa. Keka kutanda n'okozesa bubi essimu yo oba weewaddeyo because tulina aba experts abasobola okuretrievinga information yonna. Bw'aba mwana yaleese omwenge bonna baagunywa nabo tubamanya naani yagumuleetedde kubanga olaba namba za frequent zakubire nnyo olaba obufaananyi bwe beeweereza byonna kati essimu byebimu ku bintu tuja appreciating tuja welcoming tuyambe konyi twamulemu omukwata because konyi yagaana okwogerera ku ssimu woye kakutanda n'oyogera ku ssimu be nga baakuloketinze ddawooli. Okay. Appreciating ne wabeerewo amateeka agafuga amasomero ga adoptinga amateeka nga adoptinga emyaka 15 egiyise. Okay. Electronic abaagala bonna ngibawaako free of charge. Yes. Kuba ne ministry ya appreciatinga how come for abaana babadde stable n'amasimu emyaka egyo gyonna. Simanya nammwe abaana mu bagradinga kusinziira ku bino kati bye twalabye ebya new curriculum 2.5 3 grading ya Cambridge eringa eya UNEB. Okay. Naye tekozesa 1 2 3 yekozesa Esta A B C D E F G U. Okay. Katugende miti abantu nabasuubiza wangambye off camera nti omuvubuka bw'aba ne acres 10 ez'emiti agenda kufa billionaire. Calculations ezo zenjagala kubanga acres Peter acres 10 zibeeramu emiti emeka? Ekemu ebeeramu emiti 3,000 kati 3,000 tusooka ne tuzimba mingi oluvannyuma lw'omwaka gumu n'ekitundu ne tutandika okutemamu egy'ennya egy'esatu-bitaano egy'ennya egy'ettaano mu bitaano n'akasanvu. Yes. Kati ne tulekamu gaggaayi ekituufu eka emu erina okusigalamu emiti 10,500 kati eka 10 zisigalamu emiti 15,000 ku buli muti. Oluvannyuma lw'emyaka 6-7 bw'oba osimbye ekika ky'emiti ekirungi GU. Yes, buli muti guba gwa mitwalo 10. Oluvannyuma lw'emyaka 6 oba 7. Therefore omwana oyo aba agenda kupocketinga 500 million nga talina gwe yeegayiriddemu kugula miti gye wabula nga bamwegayirira nga bamunoonyezza. Giba gindidde kyenkana ki? Akati tukagula sirinsi 8,000.